How is it about unto the Creator? Praise the Lord. Praise the Lord. Tukire mu Psalms 23. Tugende mu Zaburi. Njagala olabe obulungi bwa Mukama. I want you to see the goodness of the Lord. Lwaki tulina ensonga nga tulina okumwebaza? Why we have a reason to thank Him. Tatulekerera. He doesn't leave us alone. Zaburi 23 oluliro olusooka paka ku y'omukaaga. Psalms 23 from verse 1 to 6. Biki Mukama byakola? What the Lord does. Mukama ye musumba wange. Mukama ye musumba wange. Seetaagenga. Angalabiza mu ddundiro ery'omuddo omuto. Yes. Antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Yes. Akomyawo emmeeme yange. Yes. Anuŋŋamya amakubo ag'obutuukirivu. Yes. Ku lw'erinnya lye. Yes. Era newankubadde nga ntambulira. Yes. Mu kiwonvu eky'ekisiikirize. Eky'olumbe. Yes. Sirita kabi konna kubanga gw'oli nange. Olugalo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Amiina. Onsiiza amafuta ku mutwe. Yes. Ekikompe kyange kiyiwa. Hallelujah. Obulungi n'ekisa. Yes. Tebiremenga kugenda nange. Yes. Ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Mukama tumukubire mu ngalo. Let's talk for God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okimanyi kino Mukama atuzisa mu muddo gweyogerako. Do you know that the Lord has made you sit in the Oba oyagala maze kusitula akutwale mu kisaawe ky'ennambooli. or whether you want Him to take you to Nambole. Yesu yeebazibwe. Amen. Oba olinze kutwala ku mabbali g'ennyanja. Or you're waiting for Him to take you to the lectures. Yesu yeebazibwe. Praise the Lord. Olunaku olwaleero Today, njagala nkubuulire. I want to tell you gwe yali ayambala kanniigiina that you who used to put on the nga oyo olina peya z'engatto 2 oba 3 and you have 2 pairs of shoes or 3. oli mu biro byo. You are